Olwaleero ekibiina kya NRM kivudeyo nekitegeeza ng'eyali ssabawandiisi wakyo John Patrick Amama Mbabazi bw'atakkirizibwa kukola nkuŋŋaana zonna ezeekuusa ku byobufuzi mu kibiina kino. Okusinziira ku akulira ebyokulonda mu kibiina kino Tango Doyi, kino si ky'ekiseera ekituufu okutandika ebyokwegwanyiza ekifo kyonna mu kibiina. 14th July to 31st July, to the end of the month, we shall call on aspirants to come and pick forms to express their interests. This is now official. Nobody out there is an aspirant. Not yet. In NRM party. I want to emphasize, in the independent it can be. Bano bafulumuza enteekateeka erina okugobererwa abo bonna abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze mu kibiina kyabwe. Has no qualification, has no bearing in the country, but masquerades around. There's no comedian here now. Time for comedian politics ended. The new team has come with this. It was endorsed by SEC, so there's no complaint any member can raise, and we are not within the legal framework. Wabula omuntu yenna ateewandiisa mu lukalala lw'ekibiina olupya ebyokwesimbawo abifuwe mu ng'ombe kubanga tamanyiddwa mu kibiina kya NRM. All registered party members appearing in the party yellow book or party voters register who meet the national requirements shall be eligible to be nominated to contest in primaries to become candidates for NRM at various levels in the national elections. The first qualification, you must appear in the register. And that register is a new register because we found no register here. Kino tekitaliza n'ababaka bakyewaggula abakazibwako erya Labour MPs okuli Theodore Ssekikubo, Barnabas Tinkasimire, Muhammad Nsereko ne Wilfred Nuwagaba kubanga ensonga zaabwe tezinnagonjoolwa. Wabula waliwo omutemwa gw'ensimbi oguteereddwawo eri abo bonna abaagala okwesimba ku bifo eby'enjawulo mu kibiina kino. Pay 10 million, bring the bank slip, we give you the form for presidential aspirant. You go to start the forms. Very organized system. Don't masquerade and pick a form, then you go to donors and look for 10 million. No, very cheap. Pay first, 10 million only. Go to the bank. National chairman of NRM. The president is the president, but a president can also be a national chairman. So if you want to be a national chairman of NRM, 10 million. Naye abamu ku bannakibiina kino tebakkiriziganyizza ku mutemwa gw'ensimbi zino. Male, can you get him out of the gate? To throw you out of here. This is a press conference. This is a press conference. This is a press conference. It's okay. Not your. Please, can you throw that man out? Out. Throw him out. Out. Tulina milioni 2 kusasula nga tugenda kwesimba ku MOP. Bagala tulemesa kwesimbawo lwokuba nti bo bagala okwesigaliza mu buyinza. Tetugenda kukikola. Tugenda kusasula ekitono emitwalo 10. Naye milioni 2 tuziyina nga ffe bannayuganda abagala pati. Nze Kizano na Lisenyange ngenda kubeera member of parliament Lubaga South. Ebana nga baganye tugenda kujja independent. Naye kutujjako milioni 2 abasajja bala bali mu parliament bamaze emyaka 2 balina sente zaabwe ffe tuziyina. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino, omuntu yenna yavaayo n'akubisa ebipande okwesimba ku kifo kyonna wakukangavvulwa. Here, this is the man who has been disturbing us a lot. He's about to be disqualified. You know, this is a man who goes to Rubaga and Prince. We have another one. Bring me the other one also. Rubaga has been a center of this confusion. This is indiscipline. We called the press. He has never done mass comm. He has never done journalism, even at certificate level. He also came and paraded himself as a journalist. Olunaku lw'eggulo poliisi yakutte eyali ssaabaminisita w'eggwanga ate era eyali ssabawandiisi w'ekibiina kino ki NRM bwe yabadde agenda okukuba olukuŋŋaana mu bitundu by'Embale okwebuuza ku bukulembeze bw'eggwanga. Poliisi ezimu ku nsonga z'ewa Amama Mbabazi alina okusooka okufuna olukusa okuva mu kibiina kye ekya NRM olwalyoka akkirizibwa okukuba enkuŋŋaana. Mbabazi yayimbuddwa okuva ku poliisi ya Kira Road wa Bukoto era n'aweranga bw'atagenda kudda mabega wabula okugenda mu maaso n'enteekateeka ze. Andrew Kagwa, WBS TV, amawulire.